N'abagereka wa Buganda Sylvia Najinda nga yabadde omugenyi omukulu ku lunaku luno asookedde ku ttendekero ly'emikono erya Pauline Juliet wamu n'okukyalako ku faamu y'enkoko eya Mutima Poultry Farm e Kabutemba maka g'omwami Ssaalongo Katotto omuluzze ng'eno alambudde amaka gaabwe n'abasiima obukozi nga wano waavudde okwolekera essomero lya Beatrice Secondary School nga wanaguddewo ekizimbe ekipya ekyazimbiddwa ku ssomero lino. Mu kwogerako eri abakyala, Maama Sylvia Najinda atenderezza obuyiiya obwoleseddwa abakyala bw'atyo n'abasaba okwettanira okukozesa tekinologiya. Neebaza nnyo n'abakyala ababadde ku mwoleso. Ndabye ebintu eby'enjawulo eby'ebikono, ebintu ebirimibwa, ebikolebwa abalunda enjuki, ebyo byonna bakyala be babikola. Beebaza nnyo, mwebale omulimu ogwo. Era tusobola bulungi okweyambisa tekinologiya okusitula omutindo gw'ebyo bye tukola. Anti kati bangi tulina amasimu, kumpi buli omu alina essimu. Bangi kati basobola okufuna obutale nga bayita ku ssimu. N'abagereka falasidde abakyala okulambika abaana baabwe ku tekinologiya naddala nga balondolera ebikolebwa abaana ku masimu. Zino abazadde bangi baseeseetuse mu nkuza y'abaana kubanga tebeegerera budde bwe babeera ku ssimu. Ate nga wesanga nti n'abaana nabo tebava ku ssimu. Tujjukire nti essomero erisooka emaka gaffe. Maama wa Buganda era akalaatidde abakyala okufaayo ennyo ku buntu bulamu omuli obumu, obwerufu, obuyiiya wamu n'ebirala. Nga ennyingo ezimu ez'obuntu bulamu kwe kuli ensonyi, empisa, amazima, okufa ku banno, okufa ku munno, kye kintu kikulu nnyo. Tosobola kwerawo nga muliraana otali bulungi gwe nolowooza nti ojja kuba bulungi. Nze nkiraba nti bw'oyamba munno naawe wennyini ate oba weeyambye mu ngeri nnyingi. Ate ye minisita wa Buganda owa bulungibwansi, obutonde, amazzi n'ekikula ky'abantu Hajja Kimayanja Kalubo asinzidde wano ne yeeyanza abakyala bonna abafuddeyo okusitula embeera zaabwe. Omubaka omukyala wa disitulikiti y'e Kiboga Christine Nakimwero Kaaya ategeeza nga bw'atajja kukoowa kukumaakuma abantu bannamunswa n'okukumaakuma abakyala mu ssaza lya Ssaabasajja lya Ssingo okussa ekitiibwa mu Buganda, okussa ekitiibwa mu nsonga ssemasonga eza Buganda, ate n'okwaniriza omugenyi omukulu ng'ono. Maama, tusanyuse nnyo obuyambi bw'owadde Paul and Juliet, bw'owadde Nalongo ne Ssaalongo, bw'olambudde abakozesa organic pesticides ne herbicides mu kulunda. Abamu ku beetabye ku mukolo guno omubadde Mukasa Fred wamu ne Primrose Nakawuki bakalaatidde abakyala okulabira ku Nnaabagereka awo nabo bagunjule bulungi abaana baabwe. Tufube okulaba nga n'omwana omulenzi naye tubaako engeri gye tumuteekateeka. Tubeere nga tulaba nti omwana omulenzi ye bw'aba alemereddwa eby'emisomo tukozeewo ki? Siyinza butasanyukirako bakyala baffe, babaama baffe, bawala baffe olw'olunaku luno mu Buganda olw'ekitiibwa. N'abagereka oluvannyuma kwasiza Pauline Juliet wamu n'ab'Omutima Poultry Farm obukadde 10 buli omu okwongera mu mirimu gyabwe.